Kaakati omwami ono mukyala we yamuddukako n'anoba n'amulekera abaana babiri mu muzigo. Omukazi n'amwekereza ebigambo n'amugamba nti nze ndi mukazi muto ndikyali muwala mulungi sobola nakubeera musajja munaku sobola nakubeera musajja mwavu nga ggwe nze nfiire mu muzigo mba olw'okuba laavu olw'okuba bufumbo nedda. Omukazi n'alekera omusajja abaana babiri mu muzigo n'atambula n'agenda. Mukama nga bw'atalya nguzi omusajja ono yakola n'akuba ddiiru n'agula amaka. Mukazi we gye yaddukira amawulire gamutuukako nti oli eyo nti wangi okimanyi nti bbaawo gwe waleka mu muzigo yaguze amaka naye tannagateekamu mukazi. Omukazi yadduse misinde n'akomawo gyambwa agamba nti ayagala kubeera mu maka ge obufumbo bwakyabwagala ayagala kukuza abaana be omwami we akyamwagala. Kakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omwami ono mu comment section mwali era buli nteesa yonna yonna gye mugenda okuba nti muteesa agenda kuba agiraba. Akolera eki omukazi ono? Omukazi akomyewo n'omukwano ogw'ekimmemmette, akomyewo ne laavu gy'atabangako nayo ne bwe yali amukwana. Amukkirize oba amugaane kubanga yali amwagala. Mumwe ku magezi. Wuliriza, omwami ono amaze ne mukyala wo n'ebbanga ndowooza lya myaka nga 6 era nga ababiri baneeno balina abaana babiri. Omwami ono yali musajja mwavu nga bw'okiwulira nga talina yadde n'ekikumi, nga basuula mu muzigo gwa single room ye ne mukyala we n'abaana, nga obuliri obwawula abaana gye basula kateni, ng'omuzigo gwe basulamu baateekawo kateni wakati, ng'abaana basula eno wansi, abakulu bo basula eri waggulu. Ng'omusajja obulamu bwakutetenkanya nga bw'obimanyi, naye musajja wattu famire ye yagibeererangawo. Ewaka ekyokula yafuba okulaba ng'abalekera kyasobodde. Renti kale olumu nga bamubanja naye ng'era afubiriza n'asasulayokko. Abaana ne basomaasomayokko kye bakola ki? Ku kye basobodde mu butuufu ng'omusajja ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye nga waali ku lwa famire ye. Munnange embeera eyo yonna yonna omukyala yatandika okuba nti agikoowa. Natandika okumuyisangamu amaaso bbaawe. Olw'okuba nti omusajja ssente yali talina bulungi, omukazi ono yafunanga waazi enyooma n'ezoomoola bbaawe ng'amunafuya. Lwaki tobeera nga bali abasajja abalala? Banno bali eri bali mu kuzimba mayumba, gwe oli wano eno. Oyagala nze n'omuwala nga nze onzitire mu muzigo. Sigenda kusobola buno obufumu nga omanyi abakazi ebigambo ebimu bye boogera. Oba okitegeera? Omukazi ng'ebigambo byayogerera bbaawe bigambo bya kumunafuya kwokka. Talina kigambo kyagamba musajja kiyinza muzzaamuko ku maanyi. Ng'amumalamu bumazi maanyi. Ate ebiseera ebisinga abakyala bano obalaba nga akasente mu butuufu tokyalina bulungi, atandika okukunyoomoola kyokka ng'ate eryandibadde eddaala mu kuyimusa bbaawe. Omukazi yandibadde azzangamu omusajja amaanyi nti mwami tugenda kufuna seraali, mwami tujja kukola bwe tuti, mwami tujja kukola bwe tuti. Omukazi ng'amumalamu bumazi maanyi. Ate munnange yeeraba nti omusajja ali mu mukaddiya n'agamba nti nze sigenda kubeera na musajja munaku nga ggwe. Jjukira yagenda okumufumbirwa nga talina ssente, zibadde zikyagaanye. Omukyala ng'agamba nze sigenda kubeera mu bufumbo bwe buti buli munnaku bweti, kaŋŋende noonye gye nsobola okufunira essanyu n'ennyumba n'ekulema okuzimba. Ani g'ogenda okubeeza mu muzigo mpaka single room? Omukyala nga bukera ku makya, omwami nga talina kyamukoze, ng'omukazi amugamba nti nze ŋŋenda. Omwami ng'amugamba ogenda kundekera abaana bano, ŋŋenda kubakola ntya? Ng'amugamba nti agwomanyi gwe noonya gy'abaana bo bateeka wanda bw'olina maama wo bakwate obatwale wammwe mu kyalo. Bigambo bya mukazi, ng'omwami asirika. Talina kyonna kintu kye yakola mukazi ono kumulemesa kugenda, wabula yasirika. Omukazi n'akwata engoye ze n'afuna booda, omukazi nga atambula agenda. Musajja wattu nga bamulekera abaana babiri, eno alina okukola, abaana nga talina na wakubaleka.
kyava akwata abaana bano n'abatwalako ko mu baganda be, omu n'amuwa sisita we n'omulala n'amutwala ewa sisita we omulala. Abaana ne basooka ne babeera eyo. Kati ye engeri gye yali omusajja n'asooka n'atoba n'obulamu mu single room eno ng'asigadde mu nsi yekka, abalala bamutegera ndowooza nga be baana ate ng'abaana bakyali bato. Maama waabwe ye yanobye yakoze eki, yetambudde yagenze ng'obulamu butambula. Musajja watunga akola obufumbo bw'ekiwulu, obulamu bw'ekiwulu nno nga butandika okumunyumira. Obulamu bw'ekiwulu buno bulina engeri munnange bw'obanga wabulimukko n'ofumbirwa ate n'obuddamuko, bulina engeri gye bukola ki, bulina engeri gye bugiraagiramuko awo. Kati obulamu bwatandika okuba nti bumutambulira bulungi, takyalina nnyo birowoozo, takyalina nnyo stress, tatandika okukola akasente ng'omusajja. Kakati Katonda nga bw'atalya nguzi, agenda afuna ddiiro. Bw'afuna ddiiro, yafuna ddiiro nga yakutunda ttaka. Ne wabaawo omugagga eyamukubira essimu n'amugamba nti bwana guuni nti wangi gyebaleko nti kale nawe gyebale, nina ettaka lye nnoonya, simanyi oba osobola okulinfunira, njagala kuteekako faamu. N'amugamba nti osobola odinfunira, nti nsobola okulikufunira, linoonye tukole bizinensi. Ng'omwami ono atandika okunoonya ettaka, omugagga amukoze eki, amukubidde. Kati ku ttaka lino eno lyennyini nnyini yali tasobola kulinoonya bw'omu, ng'alina okukubira olwo babbulooka abasobola okumuyambako okufuna ettaka lino eno, kubanga amazima we gali ali tasobola kulifuna nga ye omuntu kuba ye talirina, ng'alina kuyita mu bano babbulooka abalala bamunoonyeze ku ttaka lino omugagga lyeyagala okugula ateekeko faamu. Ng'abaako babbulooka mikwano gye bakubira amasimu ng'abagamba nti owaaye nti nina omuntu gwe njagala aline ayagala ttaka kyenkana nti ayagala ttaka lyateekako faamu, kasi ofuna ettaka nga lisobola okugendako faamu, ye lyayagala kuligula si kulipangisa. Nga batandika kunoonya ttaka, nga banoonya ettaka. Olwo n'omukyala we yanoba tamuwuliza, omukyala tamuwuliza, essimu agirina tamukubira, n'omukyala takuba. Ng'abaana be bali eri gy'abalabirira mu baganda be, abawaayo akasente akatono, waba abaseeyo ekyebiri ng'asindika, waba yaseeyo ekitwalo ng'asindika. Obulamu nga butambula bwe butyo mpola mpola. Munnange Katonda nga bw'atalya nguzi, nga bajja bamukubira nga bamugamba nti waliwo ettaka lye tufunye. Naye ettaka omusajja oyo sente ali mu ssente mmeka? Nti akatumugambe nti ettaka tulifunye, ye ajja kwetereeza. Ayinza okuba nga ssente akola ki? Nga ssente azirina, ng'omwami ono akubira mugagga ssimu ng'amugamba nti ssebo wangi, waliwo ettaka lino lyenfunye naye jangu tugende tulirabe. Nga basisinkana nga balituna ssente mmeka? Ate abalituna ssente bwe ziti. Omugagga yali alina ssente ze, ng'omugagga akwata ssente ng'agula ttaka, teyabalwisa na kubalwisa, ng'agula ttaka, ng'alyoka bano babbulooka abaatunda ettaka, omugagga kennyini nnyini ng'akwata miliyoni 10 ng'aziwa babbulooka ababadde muno mulimu guno ogw'okumufunira ettaka, miliyoni 10 ng'azibawa. Ate miliyoni zino 10 yazikwasa ono omwami kennyini nnyini gwe yakubira essimu, olwo nga yalina okuwaako banne. Kyokka nga n'oli atunda naye alina okubawa. Olaba bulooka engeri gye bafunamu ssente, oli atunda alina okubawa. Omugagga aguze abawadde miliyoni 10. Omusajja alina ssente, omwami ono agenda okugattagattamu omulimu guno nga mu butuufu agufunyeko ssente empitirivu. Ng'agufunyemu ssente empitirivu, kye yasooka okukola kwe kunoonya ennyumba. N'agamba amazima go gali nti kansooke nnoonye ku nnyumba. N'anoonya ennyumba, n'agula ennyumba. Ku ssente ezo yakubamu ekibulooka, n'agulako ennyumba ewedde ng'alina yingira buyingizi. Ennyumba gye yagula ennyumba nga yali ewedde ozimbwa naye nga tennaba kuddaabirizibwa bulungi. N'agikolako ka renovation akatonotono n'ayingira. Akasente akalala n'akagulako akamotoka. Yagulayo akamotoka nga kakadde nga era si kakadde nnyo, akasobola okumutambuza, obulamu nga butambula. Kati mukyala we yanoba aba ali gy'ali, omanyi abakazi bano eno bazibu nnyo, bava mu bulamu bw'abasajja naye ate basigala babalondoola mu ngeri emu oba endala. Naddala omuntu ng'omulinamu abaana,
Omukyalo ono newankubadde nti yali yeyawukana n'omusajja ono naye yayinanga abantu abamwanga information ku bbaawe gye yava ali atya kati ali biki ndi embeera ekyama okuba nti bannange nze nakiwona kakiboneebone nze kasajja ndi sikyabonaabonana nakyo abakyali abantu babikola ebyo abakazi munnange omukazi ono aba ali gyali maama w'abaana eyanoba nga bajja bamuleetera olugambo nga bamugamba nti owange oli eyo nti okimanyi nti bbaawo yagula ennyumba n'okwevuga yeevuga takyatambuza bigere ng'agamba wa tekisoboka naawe oyo falaferiya talina magezi gasobola kugula nnyumba agule n'emmotoka ekisoboka oba ebbanga lye nabeera n'oyo omusajja nga talina yadde n'ekikumi kati ye omukazi ng'akyajajinga omusajja ku lw'embeera gye baabeerangamu n'atamanya nti munnange ebintu bikyuka katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye omukazi ssebo n'awakana n'agamba eyembo tesobola kugula nnyumba naawe ate sebo agule ennyumba agule n'emmoloka oyo nga ssente yaziggyeewo oyo obulimu bwe yali akola buno bamuwayo 10,000 buno babulooka nga yafunye ssente ki yaziggyeewa ezikola omulimu ogwo okugula ennyumba n'emmotoka n'awakana ne bamugamba nno gw'oli awo naye omusajja yafunye ssente ate eky'omukisa omulungi ennyumba gano amaka ge yaguze tannaba gateekamu mukazi abeera yekka tannaba teekamu mukazi abeera yekka ndowooza omukyala nga babuuza ate abaana bange bo bali ludda wa bamugamba abaana tannaba kubeera nabo kubanga ewaka talina gwabalekera alina okubeera ewaka either ateekewo omukazi alyoka alekengawo abaana be naye abaana ayinza obba alina gye yabateeka gye babeera eyo omukazi ndowooza agenda okulabirira nga ddala kituufu omusajja onabika yafunye ssente ng'akwata essimu akubira omwami amwebuuzisa nti gyebaleko taata gundi nti ekale nawe gyebale abaana bange bali batya nti abaana gye bali balungi nti ebaliwa mbabuuzeeko omwami gamugamba abaana tebali waneno balina gye bali naye nkyalimuko bize tujja kwogera omukyala ssebo ng'alemerako nze njagala kubuuza ku baana bange naye nga maze ebbanga eriwera nga takuba ssimu kubuuza ku baana oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abbaawe yaguze ennyumba laavu y'abaana n'etikka gye yavudde musajja teyategeddeyo omusajja nga mugamba nti we naba ŋŋenzeyo gye bali nja kukubira abaana bo ojja babuuzaako omukazi ng'abeerawo kati eno gye yaddukira oba yali yafunayo omusajja oba yali ali mu biki ababika tannaba kufumbirwa nga ndowooza yafuna gy'abeera eyo naye nga obulamu tebutambula bulungi kaakati omukyalo ono abeera gy'abeera mu butuufu nga kimulumiriza tateredde ng'agamba naye omanyi omusajja ono bwe siigende mu maka gano agenda kuteekamu omukazi omulala ate abaana bange sibaagala babeere na maama atabazaala omukyala nga yeesitula ajja n'engugu ye gye yanooba nayo gye yakomawo nayo ng'ajja okuba ku mulyango gwa musajja ddu eky'omukisa omulungi yasanga omusajja gy'ali ng'apaakinze akamotoka ke wali eri ebbali mu luggya omukazi nga booda emuteeka mu luggya baamulagirira bulungi nnyo omusajja we yagula ennyumba n'atuukawo okitegeera era we yatuukira munnange omukyala ng'atuuka ng'akonkona kokko nga bamuggulira ng'omwami amubuuza ate gwe kiki gwazze n'ensawo kiki omukyala ng'afukamira muga mwami nsensebuse nkusaba onsonyiwe taata gundi nkimanyi nakusobya nakwogerera ebigambo bingi naye nkubuulire nkyakwagala njagala kubeera mu baana bange njagala kubeera na bba wange obufumbo bwange mbwagala omwami ng'amubuuza tumaze ebbanga nga tetubeera ffenna eyo gy'obale tofunangayo omusajja kyala ng'amugamba nze mbadde singa okuva we nnava wano omwami ono yali ayagala mukazi we era omukazi bwe yazze n'engugu teyamugobye teyamugobye nti omugamba nti agenda va wano kuba yali tannabafuna mukazi ng'akyetereeza kukola ssente ate nga naye mu buli mu mutima ayagala abaana be babeere ne maama waabwe naye omukazi yamuyisa bubi ng'anoba kakati gamwesibye agamba nti omukazi ono omukwano gwe yazze nagwo gwa kika kya waggulu nnyo
omukazi ayina omukwano n'omuhabbati gwatalabangako amukkirize oba amugaane mumwe ku magezi omukazi ono azze na mukwano gwa ddala oba ayina ebigedere ebirala byazze nabyo abali eyo mutwe ku magezi CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mu following mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba. Stay blessed, peace and love.